buutsire bintu biziza kwera ngata mukubera Fad Pro UG kwa muri banyingiddewo gwe kasofuna notification yawo ngomanya nti banyingiddewo bapita Fad Pro UG ranga gumpya katoga takotoma kikigenda maaso wano tubeerawo n'ensonga ez'enjawulo tubeerawo n'amawulire nga bwekatambula mu ggwanga Uganda ate ne bwera ggwanga yonna gwe omulimu gw'ogulina kubeera gumu gwokka bwe guti gwa kusubscribinga ate ne ka notification bell ako n'okakoonako just in case bw'obanga tewakakoonako kuba kano kabeera ka mugaso nnyo mu kujjukiza oba mu kuleetera ka notification nti kakati awolwo HP omukulu ate kyasobodde okubeera nga te akuyigira kubanze nabagamba buli ssaawa buli dakiika buli sekendi manyi n'HP ate kyasobodde okubeera nga te nkuterawo ate oluusi mu notification bumanyi okubeera nga te budirainga mu tekigana okubeera nga te ogenda ali ku YouTube no searching Fad Pro UG ojja kubeera nga te otufuna buterevu abalabira mu ggwanga Uganda nyogera okubeera nga te mbabuuzaako Saudi Arabia, Qatar, Dubai wali bwe tudda wali Europe, Canada Germany awo nawona America mwene kubeera ate mugoberera era ng'ensonga z'entuuse nazo za Seggona yabadde mu kuziika okumu naye muganda wange yawonedde watini nnyo okubeera nga ate agajambulwa era nga amawulire genasebye okubeera nga ate nfuna saidi awo nabyo byogenda okubeera nga ate weerabirako Seggona bamuddusiza buddusa abantu babadde baagala kubeera nga ate bamulya bunyama era awo nyininyini yadde tayinza kubeera nga ate avaawo naye munaye waliwo abavudde ne babeera nga ate bamuyamba era yaddusiddwa okuva mu kuziika nabeera nga ateekebwa mu motoka ye naddusibwa n'atwalibwa olw'ensonga alina ebigambo bye yasobodde okubeera nga te ayogera nabyo byogenda okubeera nga te woowulirirako comment sections nabagambe beera open era nga oneddembe okubeera nga te owandiikawo awo endowooza yo gwe kikyowulira of course ku nsonga eno tubeere nga te tutambulamu ffenna video as usual etandika na likinga ate teweerabira mu ngeri enjawulo okubeera nga te osharingirako abalala yonna ku WhatsApp groups ez'enjawulo ku Facebook yonna oba uwa yonna mwanyonyoddala okubeera nga te musalamu bu clips wali ku TikTok ntera okubeera nga te mbulaba so weyongera okubeera nga te osharinga video tekebwamu ssente Sheikh Ashraf era nga gwe nawena alina ebizibu ebyenjawulo beera nga te omutuukirira ku namba y'essimu nga bw'ogiraba awo ku screen ajja kubeera nga te kuyambako mu ngeri enjawulo nawe obulamu bwongere okubeera nga te butereera nga bwegambye Sheikh Ashraf musomi wa dduwa anyway mutuukirire ku namba y'essimu 070176 3711 070176 ye Sheikh Ashraf ate gwe wena ali mu ggwanga Uganda oba already ng'oli bweru wa ggwanga naye nga weewuunya oba weebuuza wa oyinza okubeera nga te oleka omwana we abeere safe nkwetedde omukyala amanyikiddwa nga Farida Foundation ali awo e Kagoma mukwase omwana wo mulekere omwana wo ogende mirembe yonna gy'ogenda okubeera nga te onoonyeza ssente trust me mwana we ajja kubeera mu bulamu obweyagaza era buli wonaba oyagalidde okubeera nga te omulabako oba buli wona ayagala okubeera nga te omufuna ojja kubeera nga te omwana wo omulabako Farida mutuukire ku namba y'essimu 0700 37888 esembyeyo 5 ye Farida Foundation soka amatero tambi buno ate oluvannyuma kumaona amawulire amalala mangi nnyo tuvaawo ekisooka sijja kusayininga ekiŋŋamba okusayininga ne musajja mukulu ne musajja mutegeevu manyi okusoma Seggona akali amazi kekamanya bwe kagagaaya omanyidde bannayuganda mpaka kuwulira bubi oyimiridde awo n'ogamba abantu gwotegeera nnyo omanyi okusoma omanyi n'okuwandiika takosindika bbi Seggona akali amazi kekamanya bwe kagagaaya gali muli eri mu kamwa gali mu kawunyirira naye kagumye kagalye Seggona tugenda balabisa mpaka kuwulira bubi omaze mu palamenti ebbanga n'ebbanga obuzaabuza bannayuganda muli mu kulyanguzi muli mu by'obufuzi ebya teppo mutuzanyisa obuwuna bayitwa abakwekula Seggona tugenda balabisa mpaka kuwulira bubi n'abantu b'okiikirira mu palamenti bagenda kutegeera nti oli Seggona akali amazi gakawunyirira kagagaaya Seggona nze nkubuulira mutuzanyisa ebyobufuzi ebya teppo tosobola kusayiningira mpuuga omuli w'ebitaano Seggona twabamanya muwe bebamu Seggona akali amazino yegawunya kasigala kagagaaya kekamanye kagagaaya olugero we lugwayo olwo olutuukiriza Seggona kali kaseera kasala wano ng'ensi mugigabana nti mpuuga sala wano Seggona sala wano gundi sala wali abedi sala wano bannayuganda mubagabanye bugabanyi nga binyeebwa boyi ati akaseera katuuse tugenda bakunanya tubajjemu empale tulage obwereere bwammwe n'abantu bemukiikira mu konsitituwense zammwe bagenda bategeera ate kino ekisanja
tubataddeko amaaso aga gwakali amazike kamanyi kagagaya onalabanga okomyewo tugenda balabisa mpaka kuwulira bubi ozze ku bannayuganda basiriwaliddeko nga gwe womanyi wootegeera ennyo omanyi okuwandiika omanyi okusoma oli pulofeesa oli looya nakusindika bikomaaniina abantu kyogamba abantu abali mu ggwanga muno tebamanyi kusoma tebamanyi muli wanguzi tebalaba mukyamu na mutuufu komaaniina takusindika bbi gwe Sseggona akali amazike kamanyi we kagagaaya boy tuli banyiivu mukko eno evidiyo yange esendiyo pulezidenti yabituganya ebyo tulabisa leero kayisemu buyisibigesigweke bwebeera Sseggona akali amazi gakawunyirira kagagaaya kali kaseera kasala wano nga Sseggona n'empuuga bagamba nti sala wano ne beegabidde bannayuganda mizimmwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannabyabufuzi b'opposition muwunya bannabyabufuzi b'opposition muwunya muvudde ebbanga lyonna nga mutulimba wallahi basajja mmwe muwunya omusaayi gw'abantu mujjudde omusaayi mu ngalo zammwe basajja mmwe muli babi mmwe mutayagaliza ggwanga kkula bisajja mmwe mwakafa olumbe oba kyetaga Allah mwenna nga muli mu kosta ya parliament byonna Allah abitte abimalewo okuva edda nedda mutulimba mulwanyisa nguzi kiki ekibaganya okusayininga n'otunuulira abasajja abakulu tunuulira gundi Ssemujju ebigambo ebikuvaamu Ssemujju omusajja omusiraamu nga buli kaseera okootinga Qur'ani buli kaseera owooza nze ndi musiraamu nze ndi musajja mutabuliki njogera amazima kituufu oyogera amazima naye ku luno amazima geggo wagambye tosobola kulwanyisa mpuuga kubanga muvudde wala mukoze mutya tosobola kusayininga lwaki bulijjo otulimba nti oli olwanyisa nguzi era olwanyisa mwami Museveni bw'otunuulira Nsereko bulijjo mutulimba Nsereko bulijjo otulimba ojjo otulimbalimba wano mbusimanyi sisobola kulwanyisa mpuuga kubanga nze Nsereko oli empuuga sisobola mulwanyisa lwaki olwanyisa Bobi Wine lwaki olwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye munyolo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Lugwala bisajja mmwe muwunya mwakafa olumbe wallahi bisajja mmwe mwakafa olumbe Allah tukusaba Allah tutere balayi ku bisajja bino ebivudde nga bitulimbalimba Allah nkusaba abasajja bano banyigise kabuli nkusaba obawe ebibonerezo okuva ku baana baabwe obayingize kabuli nga babonaabona ne ku lunaku lw'akhira obokye jahannama abasajja bano bebaviiriddeko abantu okubonaabona abanaku okubonaabona mpaka kati kubakiririzaamu bajja ne baswiti soft talkinga nolowooza mbuno mbu bantu b'amakulu essawa ya leero mulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki mumulwanyisa lwakuvaayo kwogera mazima kyokka we muvaawo nga mwerimbika mazima sooka otunuulire Ssemujju sooka otunuulire ono Muhammad Nsereko sooka otunuulire ono simanyi Asumani Basaalirwa jangu bonna bannabyabufuzi abagundiivu bavuddeyo ku kino nga bagaanye tebasobola kulwanyisa munnaabwe mujje mutubuulire enguzi bwe baya mutwalo n'enguzi ye miliyoni 5 enjawulo yazo ebaluddawa enjawulo yabyo ebaluddawa basajja mwe muleme kutuzanyiranga ku mitwe Ssemujju ovaayo n'okwotinga nzera ndi musiraamu nze ng'omusajja njogera mazima oyogera mazima wayogedde mazima awo wayogedde mazima afitinate ashaddu minal kadir basajja mwe muline fitina muline ensaalwa ku Bobi Wine mulina buli kimu muline muline futwa muline emitima emivundu mujjudde omusaayi mu ngalo z'abantu olwokuba mulina bipulatifomu bya CBS FM ne mujja ne mweyogeza nga abagonvu ne mujja ne mweyogeza nga abantu abategeera kumbe temutegeera olwaleero oba tufunye chance nga wali wabaddewo omuntu atakwata nga enguzi teyogerwako tufunye chance nti waliwo ayina omutima ogusobola okwevaayo n'agamba bannange ono alidde enguzi tumugyewo nze ndowooza kibadde kirabika bulungi nti awo wetwanditandikidde naye mwenna buli omu yeebalamye abantu b'e Busoga
abantu b'Ebusoga abantu b'Ebugiri mwali bagezi nnyo okubanga mwali mwagana Asumani basaalirwa okubanga mwali mwamuzira nze mbetondera nga Abasoga twetonda kubanga Bobi Wine Kyagulanyi yalowooza nti Asumani basaalirwa muntu alimu ensa kwe kujja n'amuyamba nammwe ne mumuwuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mulonda Asumani basaalirwa ne kati atufuukidde zike Asumani basaalirwa. Mwami Museveni ali successful ku bintu ku byobufuzi bye nga bwazabibala yajjanga ze okutta abakulembeze ba Buganda. Omulimu gwe gutuukiridde gobadde okimanyi nti kakati Mwami Museveni ku ssaawa eno kati ye yakivuddemu Abaganda nga Mmengo ffe tulwanagana Abaganda ffe tulwanagana Ab'Emmengo balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mukubanga si wa mubbo mwe mwavaawa ani yabagamba nti mwe muli baaliryo olulangira mbadde ngamba nti Ssaabasajja Kabaka ku bantu abakola Emmengo asiima omuntu yenna gw'aba asiimye bano bamedadi Lubega Sseggona mweyita ab'ebitiibwa mwekola bitya ani yabagamba nti ebitiibwa bikomye ku mmwe mwe mwasooka okubeera Emmengo fitina ebasumbuwa basajja mwe muyine fitina ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mbalayirira ekisinga obbatawanya kiri ekintu kimu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kabanga akatono kabaddewo ali successful ku byonna byakola kati fitina enge ne mumera akasajja ne mumera obuzeeyi ku mitima bukutte n'emiggo butambula bukookoota mbadde ngamba mwali muwadde gaheedi n'abakulembera bulungi nga bamumugayidinga bwe mumulaga nti ono oli n'asobola okuyamba kubanga yazze n'omutima ogusobola okukola ekyo azze n'omutima ogusobola okulwanirira ekyo naye muli mu kumusika kati ate olinavaayo ne bamutunuzaamu kamera najja ne yeeyogeza nze nsereko sisobola kulwanyisa Mpuuga nga nze nsereko Bobi Wine gw'olwanyisa mu Sebbeyi obwongo oba mwabuteekawa obwongo bwammwe emitwe gyammwe mwewola mitwe gya ndiga gya mbuzi kati Mmengo yonna Mwami Museveni agiye bwekku kubanga kati tekyaliyo omukungu w'Emmengo muntu wa wansi gw'ayinza kuwuliriza eyo mission eri successful nze mbabuulira bw'oba tunuuliramu abasajja bano nga we beeyita ab'Emmengo tebalinaayo mu lunyiriri kati ku ssaawa eno bavubuka bavudde wansi basobola balipuleesinga nga bo bwe baalipuleesinga bamulwanya muli ne bawalusimbi bo kati tebalina bamanyi buli kimu kirina kukoma ku bo abasajja b'Emmengo mmwe mwetaaga balaayi ennene basajja mwe mwetaaga ndowooza Allah tekyetaaga abatte kyetaaga Allah buli omu amusuulako accident akutuka amagulu abeere mu kagaali asobole okulabako ng'ebintu bitambula basajja mwenze sirina kirungi kye mbaagaliza okuva lwe mutayagaliza munnansi okuva lwe mutayagaliza muntu wa Buganda abantu Museveni abasse abantu Museveni abawamba abantu buli kimu kye babakoze kyonna musirise busirisi kyokka kati tuvuddeyo okwerwanako tufunye omuntu waffe atukulembera mwabaali tuwadde gaheedi kuba mwe muli batiitizi mwalya dda sente zammwe ate naye mumusika ebitooliro naye mwe mwabaki obuteeyagaliza mwabaki obuteeyagaliza gwe Nsereko agamba muno tosobola kulwanyisa Muganda ate nno Mpuuga gw'olwanirira Munyarwanda Mpuuga Munyarwanda Bannamasaka abasinga Banyarwanda okutali musango kakati gwe Nsereko eyeddira ekkobe mpozi nawe tugambe nti oli Munyarwanda okutali musango naye tojja kujjawo erimbike munze sisobola kusika Mpuuga Muganda nze Nsereko oli Mpuuga ate ono Kyagulanyi Ssentamu yekki Nsereko temutusiriwaza naye olunaku lwa leero mbalayirira bwe tunaagenda mu kalulu aka free and fair basajja mwe tugenda obbakuba ekigwo n'enkoona enywe ku ttaka ate ng'akalulu aka free and fair kagenda kujja mwe mulowooza mbu Mwami Museveni agenda kubeera bw'atyo mpaka
tugenda kumuteekako ekiyinja mpaka akalulu akalifulandi fe yakajja kujja. Kati mukole ekibiina kyammwe nga bwe mwagala okikola e Masaka, mbusimanyi nga 21 mugenda kulonkinga kibiina. Mwami Mpuuga togenda kusukka Masaka. Ekibiina kyo tekijja kusukka Masaka. Ate nga n'ab'e Masaka tebajja kiwagiro jja beesibako bwesibi. Mwami Mpuuga teri akumanyi Lugazi. Mwami Mpuuga teri akumanyi Luweero. Mwami Mpuuga teri akumanyi waffe Bugerere. Teri akumanyi Weerimba. Eyo yonna mishoni yammwe yakufuna sente kusuula Mwami Robert Kyagulanyi sentamu ekyo Mwerimba. Eno revolution tebagizanyiramu. Mwe tugenda bakuba ettale mugenda kusigala ebbali asigala talama mwasigalidde dda. Mwasigalidde dda nsereko mwasigalira. Eyakusinze aba yakusinze.